Sports ababadde banekedde mu langi enzirugavu bamaze kwezoba na KFC ku luzanyo lw'akamalirizo bamale bagiwangule ku bugoba 3-1 mu luzanyo lwabadde ku kisaawe kya University Ndejje. Newankubadde abazanyi ba sports babadde bampi okusinga emirangatira gya KFC, kino tekyabalibwedde kutuuka ku buwanguzi mu luzanyo lw'okufa n'okuwona olunyumidde abalabi. KFC newankubadde bavuddeko mabega bakulembeddwa ku bugoba 2, bo babuzeeko katono okutwala oluzannya luno mu kitundu ekyokuna, wabula sports nebakutula bwewangudde ekyokuna ku bubonero 25-23. We are keeping calm, we are making the subs when we need to. Yeah, and the team we are training well and we are good for now. KFC newankubadde basubiddwa ekikopo batutte oluzannya luno olw'okwegezaamu nga bayetegekera empaka za kiraabu za Africa ezinayindira e Morocco wiiki ejja. Okutuuka ku luzanyo lw'akamalirizo, KFC yawanduddemu nkumba ate sports neyimiriza Matrix. Lwo oluzannya olw'akamalirizo olw'abakazi lubaddemu okwekubiira olw'engeri abakazi ba nkumba gye balabise nga bakoowu bamale bakubwe Vision Volleyball Club ku bugoba 3 ku bwereere. VVC nabo bayambiddwa okufuna okugezesa abazanyi baayo nga beetegekera empaka z'ekikopo kya Africa ez'okusunsula ezinayindira e Morocco wiiki ejja. Omutendesi ne kapiteeni aba VVC bategeezezza nga bwe bali ku mutindo ogubasobozesa okuvuganya n'amawanga amalala okutwaliza wamu. Nga tannakwasa bawanguzi bikopo, amyuka Chancellor wa Ndejje omukenkufu Eliabu Lugujjo ategeezezza nga University bwetwala emizannyo ng'ekikulu era y'ensonga lwaki bategese empaka zino mu kiseera amangu ennyo nga bakamaliriza emikolo gy'okutikkira abazannyi abasinze okukola obulungi omwaka oguyise.